oluzungu. Nalo oluzungu wakedde nalwo naye ogeragera kuleeta obuzibu wano. Goma kiraita abaana 10 nga si babo. Awo n'owa mulamu olwana. Anti kati emanya abantu banja tubakotinge bulungi. Mulamu w'omuntu oyo aba muntu mukulu. Ekibuuzo kiri nti asula wuwo. Bw'aba tasula wuwo. Kiki ekibaviiriddeko obutakkanya? Si kyangu nno okuyomba na muntu gw'olagiriza bulagiriza ng'akuli waki. Ate ekirala kyali kyennyina obbasala mulina okubaako bye mwesonyiwa. Si buli kintu mbwe ekikuyise mu maaso. Bw'olina okkidisikasingako oba okkiyombera. Omuntu nno omukyala omufumbo ekimufuula obufumbo kinene alina okubaako bye yeerekereza. Kati nze sirina mulamu wange ayinza kunsiikuula mmeme ne muddamu ekigambo. Esooka sirina na bangi ze balamu bange batono nnyo. Ebyaddala. Talinga omubabiri si bangi nnyo. Si bangi. Ate ekirala nabajja mu bulamu bwange ne mbafuula nga baganda bange. Lwaki? Tibaakula n'omwami wange. Kitegeeza bamu ku mikono gye girina otandikirwako, you know? So lwaki mbagatta ate mu ntalo? Nti ate mbuno yankoze kino kisobola kwesonyiwa kiki. Ate wabanga omwami yabagassembu nga balina omulwanirako. Anti kisinziira bw'oba ozadde abaana 10 nga si ba musajja mu butuufu nedda sirina kyakuwolereza ndeka. Ekika kyonna kiki? Nedda oba bakugobe. Ekiro ekyo kinenemu omwana taweerekeka. Ate bonna abo abasinga. Sera bange bwafigitinga nga abaana badda ku ssomero. Sikiwagira ekyo. Owayenga twagala omaliriza tusooke tumalirize ensonga za Nalongozi. Abakyala. Nalongo baba alina abaana 10 nga si ba musajja. Ab'ebintu by'omusajja. Asooka addeko wabbali bamuwe ku mugabo ogw'okulwa waka naye olw'okuba nti yayendera mu nnyumba y'omusajja n'ate nayenda ennyenda ey'okutyoboola. Manyi bayizayo abantu bonna ebintu bitusobako. Nsobola okukeera ku makya nze nkati newerako ekizampu. Nsobola okukeera ku makya nga Salongo yanyiizizza nga nyina abantu tubenyumyanyumya nabo naye saagala nabbanga amanye nti waliwo omuntu eyankubidde essimu. Wali mu kunyiiga. Saagala amanye nti waliwo omulenzi eyankubidde essimu nampaana yate Nalongo olabika bulungi. Olw'ensonga omulenzi oyo tagenda kumpasa. Ekyokubiri tayinza kukeera ku makya nga owuniza obulamu bwange n'abaana bange nga taata waabwe. Biba bigambo kyova laba bayita anko. Okitegeera kati nze omwana wange tagenda kubita abantu abo anko. No nedda. Okitegeera so bw'otuukira okwenda ku muntu n'akusanyisa n'omuzaalamu n'abaana 10 mu nnyumba ya munno oba osaana emboko 10 oba osaana entandalo ya Buchaman gye yagambye. Kati ye Kasawuli omwamagezi nga tumaliriza. Salongo Kasawuli. Haji afuneyo ku bintu bya bugagga bye balina afuneko bw'aba alina kyayinza omuwaayo. Amuddizeeyo ng'omuntu gwe yabeerako naye mu mbeera y'obwavu. Tugamba ng'omaama w'abaana. Ate nga 10 muŋŋambye si ba musajja. Kale nga gwe yawasaako. Anti kyobula bagambye abeeko kyamuwa olw'okulwa ennyo naye n'amuzaayira abaana abatali bali. Nalongo yagambye Salongo yawambalanga sikaati ye nga balina anti era amusasudde ng'egye babonaabona nnyo kwe kumuzaayira abaana 10 ew'omusajja omulala. Kitegeeza Salongo yeetaaga okukeberebwa tumanye oba Salongo ta nange kati nyanza ofuna confusion. Tumanye oba ensugi yagizira buzizi omukazi kwe kwerwanako ng'ate buli lwagendayo eri bamwokya oba nga Salongo yennyini yeetaaga kuwa maanyi ga kisajja ajje tumuwe magejjo ajje tumuwe magejjo ekyo kinene magejjo asobola okuyambako omuntu abadde nga bw'omanyi eminyolo giyinza okuba nga kisobyo kigira nekirebera mu munyolo muni. Kale bwetwe tubadde olunaku olwaleero bannange bayire Donasi yagamba atya. Donasi yannamusibako otuli mu bufumbo babiri era Salongo ayinza okumunzizaako ssaawa yonna naye nja kuba omuntu nga sina kyamukolera omwana wange oyo nyina omubuulira. Webale kuyamba Donasi eggwanga linda alika omwana ajja kukuvuma niye abagamba mbu talina kunvuma oba bwanvuma ndiyeezo muno. Bagamba awalwa yaŋŋambye naye Nalongo eba yeesize ku Donasi ajja muddira ku TikTok. Anti njagala abantu bategeere nti mukuba omusajja nyina amasannyalaze waliwo ebintu nga Mukama agaba bigabe. Atona akukamiridde ensujju nga simutegedde. Byebyo beda yekugamba omusajja tasobola kwambala suuti nibatamu kati nakwatamu tumamu yafukamiza fukamiza amala okukwatamu ojja kukitegeera amala okuteekamu okugyamu essasi ojja kukimanya nti abasajja abo muntu nga motoka yemukonye bakugamba emotoka etomedde omusajja nti ye bambi naye ojja kukitegeera ekiriseengoko amazzi nga tefuka. Tembadde nerabidde Guluneedi bamukutte ng'asiika ebigere lwa mukwano mukazi yamukyaye n'agenda ku bikomera by'abagagga. Abadde yawasa abadde naye omukazi we kati bagenze ogira musanze esebuku ng'ali ku kikomera asiika ebigere nsonyiwa. Olina osooka okunoonyeza information ebbiri nga zanjawulo. Ayinza okuba omuwala oyo yabadde amusaamu ssente mu vidiyo ze mu nnyimba. Manyi abantu babeera nabo lwa bintu bingi. Nze wange nabeera naye lwa buddugavu na sitayiro zeewange. Kati waliwo n'abeera n'omuntu rewind akatambiro katandike buto owuwo wakola otya mwina nakuba muddugavu ng'ate ne sitayiro zeewaabwe kiriya ez'ekikaya ziyiwawo zonna. Manager Faruku omusesi Manager Faruku mugole muleke kati Guluneedi
kati gwende ayinza okuba ku bintu bibiri kuliko kimu eza ng'omukyalo oyo amuyambako ku biruzi ze kajabi tannaba kutuuka mu myaka gisiita bigere isooka alina mwaka nnyake ekirala akyali mwana muto naalo ng'alinamu erinnya lyettereza olulimi anyway kale kyogere nga gwe bw'oyagala okyogere gw'okyogedde otya alina mwaka nnya njagala kati mu luzungu bagamba nti mukolo omusajja nze njogere the wife man is talking onimbye the man his wife is talking someone's wife am the one who speaking za compound don't make bigambo byo nalongo sabula shonje olw'ensonga eyo ayinza okuba nga kweyo ebiri manyi nalinako mukwano gwange alina omulenzi amupangisiza ennyumba bwe bafunamu obutakkanya n'amuleka mu nnyumba eyo kyamuyisa bubi yali takola kati ng'ate alaba waneeno omulenzi abadde amuwasa n'asula ennyumba mu budde kajja kusobola okusanga omuntu ng'akaabira kirala eggolooza akaabira mukwano kumba akaabira bino byobadde omukola ki byobadde omuwa egyo emyaka ye kyali mito nnyo okuba nga agenda kubikomerako mira n'asiitasiita obugere bajja mukuba bwereere bamukutte ne bamugjamu engato bamuyita mubbi bamusibye ekyokusiba sikyagala bamusibiddewa olagera agenda mutaasa naye abo tubayamba weefudde yesu mu uganda muno nedda siri yesu naye oyo mwana muto ekkomera kiba kisiraani kale muwa amagezi ate y'omu ku bavubuka bageta abalwanye n'obulamu y'omu ku bavubuka abalwanye n'obulamu ate ne kabeera kaana Faluku ajja kunzita nga njogedde guno kyajja nakyo e Kampala yajja naki Manager Faluku anaabigamba abimanyi ate Manager Faluku yali wa kamiliyoni ebiseera ebyo era ogende kamera alina akayumba keyazimbaawo omwana gyabuluddemu naye kale ng'egyali mugole tajja biŋŋamba nja kunyumiza nti tuliko kamera ojja kuza nti amagezi go waggulu nedi n'abavubuka omwana oyo abadde mwana wa mpisa kyenjagala omujjukiza nti teri muntu ng'ebivugaga ebyabala ng'alina babala mukazi teri musajja bewalako bya bugagga nga Ssaalongo wange bagamba mugagga nnyo alina n'omukazi oli Nnaalongo omumpi mukwano mu byobugagga by'essiriimu omusajja bamubalako amataka gaguze bamubalako mayumba gazimbye na famire bwagisobodde gikuumira mu kitiibwa kati bw'obanga gwewaddeyo kusiita bigere taata omulembe gugenda kuyitako ate ensi buli lwekuleka n'abaganda bakwegaana lwana nnyo otambule naki otambule naye bw'aba yakunyiigidde tuule wakoosa baatoosiibe mukama mwenkanya bw'aba abadde muntu mulungi mu bulamu bwe era ajja kukola ki ajja kudda abantu abamu mukama baba batuwoonya nga tufe tuwana kubaza mu buki mu bulamu ate abadde mwana mulungi nsaba bamukutte basooke bawulirize ensonga ku nsonga z'olulimi si mwangu olulimi lukola luti ayogera nnyo ekyo mbadde sikimanyi basenga ne bakojja mujje tumanye enkwata y'amaka mujje tulabe kuba abantu abasinga mulowooza mbu obufumo okuguma kisenge omusajja ajja kufuluma ekisenge ekyo nga buli kintu okimuwadde naye ng'omukutte buki bubi ng'olowooza nti bagamba nti alina akawala olina kuyombawo olutalo bwe bakugamba nti yazadde omwana n'osiba omutaafu mwaka mulamba omumya ensujju olwo omusindikiriza okuzaala abaki abalala so mujje tumanye bwe twonywereza mu maka gaffe kubanza essanyu lyange ng'abaana mubazaala ne mubakuza teri agenda kwagala baana bo kusinga gwe maama waabwe kale mbalinze nga 3 njakkeerako ssaawa 10 nja kuba ndi awo mujje n'ebizibu byammwe kapapula Manager Faluku ajja kuba birisiivinga awo ku mulyango nga ndi wali mbitiibwa n'omwami wange